Oyanziza ssebo owekitiibwa Ssennoga weebale nnyo weebalire ddala otuwa akanyomero kano ak'okuyiga okubi ebitukwatako ng'abasinga tetubimanyi naddala ekintu ky'okufa kikulu nnyo naye nze nina wesitegedde bulungi tegedde sitegeddeewo wano ku spirit ne soul is it the same? Nabagitegeeza spirit lwakati tuna translations are Hebrew we have access to tonight okutegera amakulu g'ebigambo tutera kukozesa kati nga abakwandika King James version bateekanga ebintu ebimu okusinza ku ntegera yaabwe naye the original language eya soul eya spirit. Yes. Spirits are three types in the Bible. One spirit, omwoyo gwa Katonda, the Holy Spirit. Then omuka gwateka mu nnyindo zaffe, he calls it spirit. Naye mu kigambo origin kiyitibwa roha, which means breath. Mu Greek, ekigambo ekyo kimu spirit kyakitula mu Bayibuli nga kitegeeza air, pneumatic. It's done to do with pneumatic tools. Naye bakozesa spirit eyo. Omuka era still to do with the air that we breathe in and out. So now over the years, about Greek, the Greek about 300, 400, no, about 600 BC. No, about 300 something BC. Anthropological dualism. Party alina party yomubiri anano yokola party data fa. Ekyo kibika over years ntubanga kigenda mu nzikiriza zaffe omuntu ne Bayibuli etugamba tusoma yetegereza Katonda tuteekamu mwoyo tana kintu tuteekamu ekivaamu ne kivaawo nga tufudde yatukolanga tuli unit omukka bwatosaa kussa bw'olekerawo bw'ofa omukka guba tokyana mukka. That's the spirit. That the body, if the body doesn't have that spirit, which is air, you die. You're actually in the same context. Whatever. The same breath, the same soul. Soul means you. That understanding. You don't take it modified by Kati so bwanga isokubera affected by medicine oba kintu kyonywedde obonye drink chi nobanga here no kone ticket, then death can affect that what people think does not die. I think at Chidina that spirit, the word spirit is not something that is us but not touched by death. No, we are not immortal. We are mortal. If we were immortal, then we would have that thing that does not die. By Bible now when is immortal. Only God is immortal. We die. I just said about what you there's life to come. We're gonna live again. In the meantime, we sleep. Every one of us has tested sleep every night. It's a sample of what happens when you're dead. We cease to know what is going on the earth. Naye kati wano twagambye nti mu kufa when we die the spirit omwoyo Katonda agenda gutujjamu. Okay, kati Katonda bw'aba gutujjamu nze nandi assuminze nti my body egenda kudda mu dust si bwe tusomye body egenda kudda mu dust omwoyo Katonda agenda gutwala. I would assume Katonda bw'aba gututte then guba mulamu eri actively ewa Katonda. Ekyo kisooka ekituufu ti omuntu wa assuming nti when we die we go to heaven because Katonda kyawandikwa kivuga nti they take that spirit Katonda agukujjamu n'agutwala ekibiri sigala mu ttaka. You are attaching to that spirit what is not in the scriptures. You are attaching a life, a separate life that is not kakati banaye naye kangezeeko nga bwe nkitegeera kiringa kati bwe tussa omukka Madam Liz, we breathe in and out. Kati at the beginning of creation Katonda tuli mu kifaananyi kya Katonda naffe
At the beginning of creation, Katonda ng'amaze okubumba Adam. Yamufuwamu omukka. Yes. So I believe when somebody dies, omukka ogwo gwe yamufuwamu, it ceases to be. Kati bw'abaagututte guba tegukyaligwa abaagukuggyeko. Obuzibu tupasonetinga omukka ogwo ndowooza. Kubanga wano mu Job 27:3 batugambye yagambye the spirit of God is in my nostril, which means the spirit, the breath that is breath through the nostril is a spirit. Kati bwe tulaba breath ne spirit, it is one thing. Once the breath is out, that means that spirit is out. It is a spirit. And okay. And when it comes to down here, not to Gamba, the spirit and that breath together with the body, your combination, you call a soul. Exactly. So when and then down there it says that this they say soul, the soul that sins shall die. Confused. When they say the soul that sins shall die, that is when when there's a time when we are there's a time when we are mortal, and then there's a time when we are immortal. So wobeera ng'oli soul ng'omaze okufa nga kati ombiri gwo gukiridde, the soul or the spirit is out, it becomes immortal. By the time when your judgment, whereby the soul is going, some soul will die. That means it's not, that one is mortal, it remains mortal, it dies. That's when they say the soul will die, that sins. That means that the judgment, soul eno, yejja kufiira ddala, naye zino ezaffe zijja kusigala nga ziri immortal, tetukyafudde mulundi gwakubiri. Simanyi oba kyenamba, soul is a spirit still. Let me clarify a little bit how Florence Shogambi just saw. Soul to isn't soul means you, the being. Soul is used interchangeably to mean a person, your mind, state of mind being you at the core, or anything living. Their souls in the ocean. It just means something, a living being, something that has life. That's what soul means. So in that verse that showed me the soul that sins shall die, it means omuntu ayonona alifa. In other words, you don't attach any entity to that word soul. Interpreting about close anti soul is something that has entity and can be separate from it, can be separated from a human being. No, the soul means you at the core. When you die, you cease to be. The advantage is that when we become Christians and attach our lives to Christ, even when we die and cease to be for a time, God is going to resurrect us and give us that life back and that mind back, and then we'll be us in a new body, and then live eternally. On the contrary, our friends and brothers and sisters, they will also be resurrected and before judgment have they be resurrected and face their judgment and then be punished the second death, in which they cannot resurrect. There's no resurrection. They'll be thrown in the lake of fire and be destroyed and perish, and you cannot add any whatever on that. But you cease to be. Soul is you. Soul is a living being. Soul is a human being. So is your mind. So that just the clarification on that part. Thank you. Nkutegedde Florence. Kati the soul, nze nga lay person, when you say the soul that sin dies, kati mba ndowooza nti waliwo abantu abatayonoona nga bo bagenze batuukirivu, nga bo sibo omubiri gwabo ogwo gweŋŋamba ogwo teguli mu ggulu. The good one, let's say the good one, the one that sinned dies, ne babeerera ddala nfuufu paka ku lunaku luli Mukama lw'alijja n'atukola. Teri atayonoona bannange, ffenna tuli boonoonyi. Twayonoona ku beginning, Adam bwe yali ekibalala, kati ffenna tuli boonoonyi. Tegera atayonoona bannange, ffenna tuli boonoonyi. Madam President, Teri atayonoona bannange. Madam President,
Okay, mukyala Pauline nkutegedde. Kati. Kato chovola Yesu yajja atufiirire kuba ffenna okuva Eva yali ekibala. Ffenna ne tufuuka aboonoonyi. Ffenna teri atali mwonoonyi, teri mutuukirivu. Okay, that answers my good. Katutwale nti emibiri gyonna. Nga giri ki? Chovola tulina okubeera okutambuliza obulamu bwaffe mu Yesu Kristo kuba yajja tufiiririra. So we need chovola yajja ku nsi kuno to live by example. Kutulaga engeri gye tulina okutambuzaamu obulamu bwaffe. Naye engeri gye tulina sitaani kuba ye Yesu yaddayo mu ggulu. Naye sitaani akyali kuno. So always tukemebwa chovola we tuba tusaba Katonda atusonyiwe ebibi byaffe bye tukola mu kumanya ne mu butamanya, mu kulowooza ne mu kukola. We always sin, but we just have to repent all the time. Thank you. The soul that sins shall die. Zembade ndoza katuba tumaze okutuuka ku time eri eya judgment. Mbuza boboza. Tumaze okutuuka ku time eri judgment. Kubanga we are all dead right now. Well, I mean, we are all sleeping. So at the all of us are sleeping. Souls is up to a time yokulamula. Isn't this a time when the soul that sinned or sins shall die? Souls and two for those they become immortal. Okay, so guiding him katono. Originally oli ku verse kugondi wano ku screen. Luva mu Genesis omuntu watandikira. Don't ignore ebigambo biri yasookera ddala. Njagala omuntu no version ni kandabe 27 mulindeko katono. So that I want us to read the Bible mostly tell kwami no toga those when nothing at scripture support. You have to be very careful. One version ya King James kandabe wanjitana gamba. Ekigambo soul. Ikigambo so 27. Okay. Kati ngenda basomera mu version interpretation ya King James. Ninge ikigambo kinyamu sekesira living being. The Lord God formed man of the dust of the ground. Omuntu avawa? Dust. Genesis yomuntu evawa? Mufufu. Dust of the ground. And breathed into his nostrils the breath of life. And of the breath of life. And man became a living soul. One way of version, soul is same as being. Yes, soul is used interchangeably for human. Yes. Mukama kati abantu stand tyaga tukirize. There this creation mukama muntu yamutekamu ekintu baita omwoyo n'akimutekamu mu muntu. Man became, what does man becoming something? In other words, we can unbecome. We are living, we became a living soul. What if he had not given that breath of life? We will not be. For man to be anything is the combination of the dust Christ did and the breath of life in his nostrils. So quite identifying Florence, you're a being. Scenario, Elizabeth, tukola malwaliro. So omuntu bwaba katugambe azirise mudwaliro. The first thing you check is the pulse, ne breath. Okay? Omuntu bwaba talina pulse, you start CPR. Aba agenda kufa. Kakati CPR wamukola both nga mutekamu omukka, mupampingamu omukka, nga bwe mukola ne CPR. Omutima gukomewo okukuba. So without breath, bwe mutamuwa mukka omuntu oyo ajja kufa. So mumuwa ebintu bibiri. Mumufuwamu omukka, bw'aba tali ventilated waliwo kiri kyebanyiga. Oba okumuteekako omumwago. N'okuwamu omukka. Omuntu oyo n'asobola okufuna omukka asobola okussa n'omutima gupampinge. Kati ekigambo soul mukitwala literally. They use it interchangeably to mean a human being. Emotions, moral factors, identity, I think
your soul. What are you getting under the Kamulinda Male? What are you getting out someone? Okay. Okukatiza kufirwa nango nyo ndaseko. What are you getting? Badenga soul nga bamaze Katonda nga because a soul ebeera gundi in material sense. Akati awo kiyingiza mukigamba Katonda from the scriptures tetuteramu kintu kiri immaterial. Olunyiri oli ku screen lwe tutulaga omuntu ng'ejatondebwamu kakati olutulaga ng'omuntu gyafa kikino mu verse chapter 3 ngera kisoma kubasijja ku screen verse 19 I think verse 19 agamba bwetyo in this way kati wano omuntu amaze okuwonoona oyo gwe yatonda Katonda amuwa ebigambo bino in the sweat of thy face shall thou eat bread till thou return where? Unto the ground. Lwaki? For out of it was thou taken. For dust thou art, and unto dust thou return. Stana yagala okukyusa olunyiriri olwo lugambe nti omuntu bw'ofa wali kisigala kigenda mal, you shall not surely be dead. That soul does not die. Tetugirina wano. Mukama agambe nti wali nfuufu. Wali mwoyo gw'ebbe. Nagambe for out of till you turn to the this is Genesis 3:9. Can you make chapter translation in the King James? New King James Version. Agamba, by the sweat of your brow you eat your food until you return to the ground. Since from it you are taken. Omuntu yavawa? Mufufu. Addawa wengamba nti ozewa ne ewambako kukyala. I'm returning to where I came from. Go over to Hollywood. Sacramento. You return to where you came from for 12 hours. That we don't have a beginning, so it becomes so that so cannot die. No. But so sweat to your brow, you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken, for dust you are. And to dust you return. That is what happens, man. Bwe tufa tuddayo mu nfuufu. Ekisooka tujja mu nfuufu kyokka ye Yesu life vigo tujjemu ng'abagamba bonna base mu ntaana tagamba bali mu ggulu oba batuukirivu bali mu ggulu tewali ali mu ggulu yet kobe mutugu ng'ofaanana otya. Gogyeko Moses. Anti abali mu ggulu era baagana emibiri gyabwe era tubamanyi. Enoka bali abantu basatu tumanyi. Waliwo Enoka, waliwo Musa. Elijah. Egamba abo batadda mu nfuufu. Enoka ne Elijah tebaddangako mu nfuufu. Abo teba facing a death thing. Naye Musa ye yatisinga ku death and sleep, then n'azuukizibwa n'atwala mu ggulu. Kaakati ekintu kye tugamba solely, and this is going to take time by now for you or kino ekintu okitegeera. It takes time. We've gone through this equally. Kuba tukuze tukiriza ABCD, but Bible tekiwagira kubanga there's no way you can put it that abantu bali kati katugambe nga mamereza butwada gamba nti tufudde omwoyo ogwo kati omwoyo ogwo gulidda but eno tugamba nti wali omwoyo we guli tewali myoyo gigenda mugulu agenda tukimala lunaku olwo kakati omwoyo gulidda wagube tetugulia gambe tuddayo mu kimufuufu nti wali where was Adam before he was created? Nowhere. He was dirt. Yeah. In fact, he wasn't there. He was dirt. So bwe yayonoona yaddamu ki yeetaaga amaanyi gamaga omutonzi omuwa obulamu obulala okuvaayo okubeera omuntu. That promises the resurrection. Kasita tukkiriza okuba nti waliwo ekintu kitune ekitava ali nga tewakijjawa kubanga nnyingi zino eziraga omuntu bwetondebwa Mukama tatugamba n'amuteekamu omwoyo. Singa tugamba nti yamuteekamu omwoyo mu bwongo bw'osamwa kyatugamba nti efuuwa omuka mu nnyindo. Era bukwata nnyindo n'ozibiza for a long time omuka oguvaamu you cease to be. Omuntu atuga munne. Era tesaga nti nze takifa kasange ngira kufuukamu omwoyo sifa. No. Era kutanga yes said so and so. Badde sabayo community. Kale. Humbly. Kandi njagala tutajja ku mulamwa guno genda maaso. Anti era tekatujja ku mulamwa. Kale genda maaso. So si okufa. Awo Adamu bwe yakola ki? Adamu bwe yayonoona. Agambye the Lord God formed man
of dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. So we took the kagambo breath of life. What is life? You know, what is life? And breath of life. Okusa. But okusa koka is not enough. But okusa koka is the life that we are breathing today. You know, akagamba koka breath of life. Life. Is breath of life. That energizing breath, Adam gave him life. And that energizing breath made that piece of clay a living being. But then Romans chapter 5. Kumanga we wali source yokufa era we wali ne source yobulamu. No, source yokufa eri Genesis. When we study any topic, we go to where it's first mentioned. Kale tugambe we wali solution. Yeah, kubanga kati Romans that's why we wali source yokufa. I think that source yokufa the first mention. We wali solution kale tugambe wali solution. Jisome mkwano. Gende from Romans chapter 5. Again, so much mkwano. Yeah, agambye for adjusted the right time while we were still powerless. Chapter 5 nene. Chapter 5 verses 8. 8. No, okay. verses 6. Verses 6? Yes. Naye tugende ku verses 5, 8. No, 6. Roman chapter 5. Okay, so for adjusted the right time while we were still powerless, Christ died for ungodly. Verily, will anyone die for a righteous man? Though for a good man, someone might possibly dare to die. But God proves his love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us. Kati bw'oserengeta wansi verses 12. Sagadde kubalwisa kubanga bw'ogenda olw'omwenda lugamba, therefore since we have now been justified, you know, bw'ogenda basi mwenda biki we are justified in Christ Jesus. Negamba for in let's to go in verses 10. For if when verse 10. What is the point? Verse 10. Get a Yeah, for if when we were enemies of God, so meaning Adam in his sinful nature, what I mu verse tubadde tusoma nti Adam bwe yamala okulya omuti of what knowledge and good and knowledge and good, yafa. Adam n'atambulanga mu ffo. Paka Chala we're now putting interpretation of this verse. To be careful. Bwetubatanga abantu omuntu omufu abatafudde then stand abamutuufu ebigambo byagamba Adam ne Eve shall not surely die. Tetubeera na gundi bbiri nti oli mufu ate ngeno oli mulamu. Either you're dead or you're alive. Okubeera omulwadde kiseza nti ofudde. No, waliwo omuntu abeera mu koma abatannafa. Abali mu koma there's a possibility of coming back. But there could be a possibility of also dying completely. When you die, the death you twogerako wano olwaleero, not the spiritual one. Twavudde eri ku kibuuzo kyabadde kya mukyala Elizabeth ng'abuuza difference your soul na spirit and whatever wetubadde ne tutandika n'okwagala naye kati ate tugenze wala twetwaga kumanya yategedde what the difference between the soul spirit. Thank you. Thank you for guiding. Bwe tunabeera careful mu by'okwiga bino ne tuzunga buzunzi then tujja kufuna mu kyakwiga ebintu byetawa delicate nga tubisomye mpola mpola ne tugenda tukubiziba kugenda kola nti eventually it will make sense kubanga okukiza kwaffe ne salvation is built on truth. Yes, the truth
So in this Bible, we should seek Jesus as the truth on the subject of death. You return to dust. Owekitiibwa mbadde nkimaliriza ssebo. Mama, nze kubanga tujja kumulamwa. Be spiritual. We're not talking about the spiritual aspect right now. We're talking about the creation of man. You're taking us, yeah. For the sake of this study, tusigale kwiga byentadde mu gundi tukwenyeko ebyo. Kati Roma twogera ku spiritual life, ku sinners. Tetunatuuka yeeyo. Tesobola kumanya ng'omuntu bwe tuba temanyi muntu kimufuula muntu. We can't even know what sin is. What is sin? Ebyo tetunabiyigako. Systematic. Anti kati ekyembadde ngenda n'amaliriza n'awunzika omubaka tumuleka amalirize. Kale mama ekibi kya Adamu kye yaleeta mu Genesis chapter 3 verses 1 through verses 7 kye kyaleeta okufa. Yes, it is true. That's true. Kyaleeta okufa. Kakati obulamu obuli Kristo bwe yatuwa breath of life bwe yali atuwadde Adamu bwe yayonoona twasalibwako obulamu bwasalibwako ne tusigala nga tuli balamu mu mubiri naye ng'omwoyo mufu. We were separated from God. No. Mbadde nsaba mmalirize. Kale sijja kwogera kale you guys go ahead. Naye ate okumaliriza nga byotugamba tebiriimu ggumba. Bannange. Kubanga katukole bwe mukyala Taylor maliriza edda kingana kuwa eddakiika emu omumbeko gundi then tuwulize bulala. Kyembadde mbagamba nti Romans chapter omanyize njaga nnyo okuwoda mu byawandiikibwa. Romans chapter 5 verse 12 says, therefore just as sin entered the world through one man, and death is through sin. So also death was passed on to all men, because all sinned, because of one man. Yeah. For sin was not in the world before the law was given, but sin is not taken into account when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam until Moses, even over those who did not sin in the way that Adam transgressed, is a pattern of the one to come. Now, but the gift is not like the trespass. For if many died by trespass of the one, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, abound to the many. Ekitegeeza nti mu Adamu twa inheritinga okufa olw'okuyita mu kibi. Naye bwe tukkiriza Kristo ne tubeera abakkiriza we inherit life. Tuddamu obulamu bwe twogerako bwe tugenda okufuna the breath of life. Christ bw'amala okufa n'azuukira n'atuddiza breath of life. Ebyawandiikibwa uliza kati bw'obanga okkiriza Kristo oyingira mu bulamu obwa Kristo. It's spiritual. That's a spiritual part. Mind you, we're mixing two things. We're talking about you bringing the spiritual. Let me respond. Let me respond to the statement. Omuntu tasobola kubeera mulamu nga talina spirit. Nga taliimu spirit nga they are not led by the spirit of the living God. You cannot be a living person. Chobola wa Adamu yafa kubanga he was not led by the nze kurange kibadde bagamba Taylor, we've had this conversation before. We're mixing two things. We're now delving into the spiritual part of Christian sin, or life. That is in the future. Right now, we're talking about the dying Mama Jang Jaffa, Nati, Obama Christai, was some Christai. In fact, tubadde tubuuza bibuuzo nga tukulalifying study y'olwaleero Pastor Taylor mbadde njagala otuddemu ebibuuzo bye tubuuza
Elizabeth yamuziza ekibuuzo naye eyo gundi gy'otuwadde yonna it's a new study twagala tubeere ng'osigala ku questions tulina questions z'oba otuddamu nnyabo muzinzirire mu question ndowooza saazibulidde bulungi that's why obwedda kyebavadde bakugamba nti sooka oleke obadde oyogera birala kyebavadde bakugamba kuba awaddewo question. Elizabeth okyawandisa omukono bagwa abadde wagwadde ndaba nze omukono okay nabadde era ngenda gamba pastor nti gyatupute wala nze eyo simanyiyo neetaaga kuyigayo oluvannyuma naye era mbadde nsaba bwe tuba tuddamu ebibuuzo tuwe bangi ababeera baagala okurespondinga oba okukola kitubeere brief summarizing how we answer our questions ekyo kya mu future but kyembadde njagala kussaawo ka credit nti mwami Ssennoga wadde oyigiriza oyina akantu era kentunuulidde nenkebuulirako walese ka example ka Lazarus kuba question yabadde between spirit and soul what happens tugenda mugulu tetugenda mugulu bode bwefa ddala efa omwoyo bagugyemu neyanziza the responses nafunye okuva wa Florence ne mukyala Ssennoga mwebale binyongedde okutegeera ennyo ki question yange ate nebulya ne ku kagundi kali ku Lazarus bwe yazuukira singa gye yali musanyufu nga ddala yali agenze mu ggulu lwaki ebyawandiikibwa tebyakyogerako kwegamba abantu basanyuka Lazarus akomyewo maama n'asanyuka definitely naye yasanyuka meaning bw'ofa osigalayo wa eyo bwebusuufu gy'oli that example nze ng'omwana omuto erina bwenkolera bwempa okutegeera somehow neyanziza Mama Elizabeth good student tweyanziza nnyo kubanga ffenna ate ekibuuzo kyo tukikoze eki kitwongedde okwongera okuyiga naye mu nsonga eno ne Yesu Kristo wadde yali mwana wa Katonda bwe yajja ku nsi kuno yajja n'ayambala omubiri ogwaffe era y'ensonga lwaki yalega ne kukufa era ndowooza mu ssula Luka 23 olunyiriri olwana mu omukaaga agamba kitaawe n'amugamba Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. Bwe yamala bwe yassa omukka ogusembayo yafiira ddala n'agenda era ne bamuziika nga ffe era bwe tufa kubanga omukka gwe guno bwe gwamuvaamu yava nga afuuse kirala ng'afuuse tewali ate mwoyo gwa Yesu gwali gusigadde by that time ne yeebaka mu ntaana mu nnaku Paka lwe yazuukira nga wayiseewo ennaku 3 naffe bwe tugenda okuba bwe tugenda okufa sendooza bwenfa olwaleero sirina mwoyo gwange gye gulaga kubanga omwoyo gwe mukka Mukama gwe yampa gunvuddemu mpumula mu ntaana yange nga Yesu bwe yawummula nga Lazaalo bwe yawummula okutuusa Yesu lwagenda okumuggyayo atuwa obulamu obutaggwaawo eyo example Yesu gye yalegako naffe gye tuyina okugoberera kankomaawo bane mwebale nnyo mwebalidda olaba tubeera twebase kwebasi exactly so the best scenario to give is when you go to sleep, let's say you go to bed at 10 otulonga tukututte n'ofuna that deep sleep ogenda okuzuukuka ku makya nga n'ebyabaddewo mu kiro tobimanyi so n'okufa they compare it to sleep oba tolina kyomanyi kiri ku nsi oba weebase so kati ne mama wange ono eyakafa juzi wano she's peacefully sleeping paka Jesus lwalikomawo era sibeera awo n'endowooza nti mami omwoyo guno omwoyo guli wano guntawanya oyo abeera sitaani ekyokuyiga kino kiyamba okutangaza nga mukyala bw'agambye okutangaza kubanga right now bwe tuba tetumanyi bandika bino any lie can come in mama oze olwose bino okoze otya n'obeera confused
and sometimes desperate. If I'm going to go and go, to my name is Martin Gunta and you go, you was what you industry stand. Fabakusa, now we know better. We know better until we have yebakamu fufu. Nitulindo kujja kwa mkamaffe atujemu mfufu eyo. Tagenda kuneera bida. Mukama takola nsobi ta kakati bemfufu. Madde nake mbadde njagala okugira mu katono. Kati bwe tuba tugenze mumpulira tuba tugenze mu Matthew chapter 10 verse 28 egamba, do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather be afraid of God who can destroy both body and soul in hell. That means nti katon saawa zino abantu beebase naye time eri eya judgment day, that's when God is going to destroy body and the soul. Abo abatakola ki mu hell, abatafiira mu Mukama waffe Yesu Kristo. Ate njaga kwongerako katono. Mukama bwe yegeranga ebikuyukiriza ng'ebyo waliwo abakkiriza simanyi babata Hellenist or something like that nga bakkiriza nti omwoyo era bakkiriza bino nti omwoyo gutegufa. Yesu gena kubagamba ekintu kyekkaatiriza naga kati nze nno byombi nkola ki mbitta muki mu hell. Baali ndowooza nga bagamba nti man is immortal. Yava mu musajja ne wa Greek bamitandini ali but thinkers are philosophers. Twalidde nnyo yatandika enjigiriza eyo ti omwoyo gw'oli independent of the human being gwo tegufa. Naye ate oba omwoyo gusobola obanga tegufa ng'ate guli subject to sleep eya bulijjo kubanga ti bw'oweewako ekiro omwoyo gwe gwandibadde guli around guscanning ebintu so that you are safe. No, omubbi waayagala kubba kobeere ng'omwoyo gwe gulina nga tonnafa ajja kubba. Anything can happen. How can it be not subject to the most destructive thing, which is death? Yeah. So, Ombaka mbadde Pastor Taylor ensonga gy'abadde aleeta era nga bwe bamugambye eri specific naye ndowooza tujja kufuna ekyawandiikibwa kyayo. Naye wano tubadde tuwogera ddala ku sendowooza ddala bwenfa wa gye mbanda ze. Kakati kiri ekyokubeera abalamu mu Yesu Kristo, ekyo kye tumwebaliza era kye tukubiriza abantu essaawa ze. Sendowooza bw'okkiriza Yesu Kristo n'ogondera ebiragiro bye n'oyimirira mu ye, togenda kufa, ogenda kwebaka. Kati eyo bwe tumukkiriza tugenda kuzuukirira obulamu obutaggwaawo. Tulina chance eyo tugira mu ngalo zaffe okusinga kwabo bannaffe abalala tebatukkiriza. Naye kyawandiikibwa kyakuyiga kirala nnyo. Essaawa zino obulamu omuntu bw'aba awummudde, bw'aba ng'afudde nga kwe tumanyi, ne Yesu yennyini bwe yafa ate teyali mulamu mu that state until bwe yakola ki yazuukizibwa. Naffe bwe tufa ndowooza mbadde neeyanziza weebale nnyo okukomawo ku kigambo ekyo kubanga kigambo kikulu nnyo. Tusobola okubeera nga tukiyisaako amaaso naye tunula akagambo ako breath of life. Nababuuziza what is the breath of life? Nakugamba the life giving breath mukanja yateeka mu nnyindo zaffe. The spirit of the living God. The breath is roar, the mechanism that makes us alive, that is in our nostrils, in our lungs. The mechanism, the machine that drives our body is Christ Jesus. Onjagala okisome bulungi oddeyo ne ku muti guli ogw'obulamu. Mwami Sendowooza bino ebigambo gw'obimanyi. You know these words and you should be able okwogera ebigambo bino mu butereevu bwabyo kubanga omuntu bw'aba talina Kristo atambula mufu. Ne bw'obanga olina oli wa ddiini ky'oba ddiini ki nga tolina Kristo, nga toli mu Kristo otambula oli mufu. Ne Adamu yaseparatinga ne Katonda wadde nga yali mulamu ng'atambula naye nga yali mufu kubanga yamugamba nti bw'olira ku muti guno ogw'obulamu you will surely die. Nti bw'olya ku muti ogwa knowledge, the tree of knowledge and good, you will surely die. Naye bw'osigala ng'olidde guno omuti ogw'obulamu gwe bayita Kristo Yesu togenda kufa. Kakati rebellious Pastor Taylor
okufa kwagamba wano era kwogambako nkitegeera kati anti wuliriza mukulu Sendowooza omuntu yenna atalina Kristo atambula mufu obeera mufu naye obeera mulamu naye ng'oli mufu eri Katonda naye tetusobola kujajinga kubanga nyinza okutambula leero nga siina Kristo ate enkya and that is a different topic Sebo nyine ekibuuzo tetubadde kusaba Sebo ab'emikwano nkyateera nga ab'emikwano mumpulirizeeko nze moderator wano munzikirize nga idinga study eno nga bwe njagala egende kaakati nga nti ekyo kiri mu study yaffe mbasigamba nti tulikyogerako any other time naye obuzibu etufunye nga today is ebintu emutasoma in organized manner buli omu ajja kuba nga asomesa kiki ekya Bible kyesomesa nekikola ki ne kibula. What I'm trying to do today is trying to give the scriptures a chance nga Mukama bwe yaziteekamu tuzitunuulire portion at a portion katulika kukyakufa waliwo etunaku zetwayiga ku hell netwiga even systematic so that at the end of the day to have a larger picture naye kati kyogamba kyateera kigenda kitanga tukiddemu you're talking about something totally different. You're talking about a Christian experience, a Christian life. Tetwogera ku today. There's a spiritual death, there's a physical death. Today twogera ku physical death. Omulungi n'omubi. We have a eternal life. Physical death. Suppose abadde nyina ekibuuzo moving forward nga byetwadde tusoma era nze nkyali ku Saul mbadde nsaba kumbuulira mu Luganda ebigambo bino byongenda okubuuza omuntu yenna abanyi okubinzira mu Luganda abimbuulire. What is the body mu Luganda kyeki? Omubiri. Spirit mu Luganda kyeki? Omwoyo kizira mwoyo mu Luganda. Soul mu Uganda kyeki? Omwoyo era still oba omuntu. Awo wali awo. Kati awo weewali ku bantu abamu abatanna kumanya nnyo bintu bya Bayibuli ewatali nga mukyala Elizabeth bwagambye nze nkyali mwana ekintu ekyabadde kimuconfusing originally n'agamba ng'alaba what is this soul and what is the spirit and where is the body, what makes a soul. Kati tuba tulina concentrating okulaba ebintu bino twabyawulemu moving forward netugamba bw'agamba spirit aba ategeeza kino bw'agamba soul ategeeza kino. What is the body and breath? What is when you say breath and breath and in the nostril it is the spirit, shimu confusing us. So what is the spirit, what is the soul? Go far, do you go as a soul, as a spirit, or soul ebesigala in between body negenda mutaka, the spirit negenda wagulu? Where is the soul? To really a difference. In a commercial break, but I want to bring in my son Anthony Mubuzi and Ingejatunyolamu. What we're trying to discuss is from Genesis chapter 2 verse 7 is 3:19. Tulabe omuntu bw'abeera nga tanafuna influence ndala oba olunyiri na lutegeera nga bwenjala tutegeera, we're complicating it ourselves. Olw'okuba tulina preconceived goals zaffe, ideas zaffe, nitugeza okutayinga ekintu kiri mu verses zino. Katawe omwana kyagamba, I didn't train him on anything, I just want him to I just took him by surprise. Just tell us what you think this verse means. Kari, listen to that. Thank you. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. So what do you understand from that? Can you explain that verse? So basically, God, he went down, he went into the dirt, and he formed with his hands the picture of human being, and then he breathed into the nostrils to make the thing that he made living. And whenever he breathed, the dust from the dirt that he made could now breathe. So Anthony, read Genesis 3:19 and tell me what you understand. Okay. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken. For dust you are, and to dust you will return. What does that? Can you explain? So basically, he's talking to the devil, which is the snake, and
he's talking to us, and he's saying that we will eat our food just like we're supposed to do. We'll eat, and then we'll turn to the ground. And since God made us from dust, he means whatever he says we will turn to ground like you were, he means that since he made us from dust, he means that that we're gonna return to dust as we were, as we started. So he made us from dust, and we're gonna return back to that form of a thing, is what I think he means. The thing, you mean the thing like dirt? Dirt? Okay. Yeah. We go back to the dust, right? Okay. Can you read open Ecclesiastes chapter 3 verse 19 quickly? Ecclesiastes 3:19, and tell me what it means. It says, "Surely the fate of a human being is like that of an animal." The same. What? Read carefully. Surely the fate of a human being is like that of an animal. The same fate awaits them both. As one dies, so dies the other. All have the same breath. Humans have no advantage over animals. Everything is meaningless. All go to the same place. All come from dust, to dust return. All return. Can you explain that? So basically what he means is that humans and animals are the same. Like, they have the same fate. They die the same. They all have the same breath, so that means like we breathe the same as animals. And what he means is that as one dies, like as we die, so do the animals die. They don't die. They don't have like 100 years. Like, they don't die. They die. We all die the same. As one dies, so dies the other. And where do we go? Where do they go? To dust. Where they came from, right? Yeah. Oh. So everything is meaningless because we're all the same. Humans have no advantage over animals because we're all from the same thing. We're all made from the same thing. We're all made from dirt. And to dirt we will return. Thank you, Mr. Anthony. Thank you very much. Banango yabade Anthony explaining the verses that we're discussing amwano, and mulabi omwana watch together in the very simple way that we're supposed to understand it. Fetu completing after nyini. Thank you. From time to time jamutekanga mundabe obe bintu abitegera bwelabo wafe, biriko obuzibu. But that was to serve today's study. Katika today ku study of Deco, continuing with the discussion. I'm taking you back to the genesis of human being. The very first time. Interpreting language of wanagamba bwati mu Luganda Bayibuli ekitabe kitukuvu agamba bwati Mukama Katonda n'akola omuntu okuva mu nfuufu ey'okunsi n'amufuwa mu nnyindo omuka ogw'obulamu, omuntu n'aba omulamu. Kati awo ndowooza obulamu, soul, being, whatever, byonna bitegeeza being, omuntu n'aba omulamu, n'aba ggwe oba n'aba nze. Tewali kintu kyanjalo kyamuteekamu ekyo kituteeko ekibadde kibuulirwa emirundi mingi ekyabisa to death. Kuba kizimbirwako ebintu bingi eby'obulimba. Bw'oba bajjajja bonna abajjajja ne bakyali abadde kwe bizimbiddwa. Amalogo agali mu Haiti. Kakati sebo omuntu bw'aba afudde, the soul is dead actually. The person is dead. Spirit. Yeah. The person is dead. So the person, which is the soul. Yeah, right? The human being. Yeah. Okay, so nakati the meaning ya soul sebo. Kitegeeza nti soul with this body bw'omuntu bw'afudde ekigambo soul kisizinga. Now we have the spirit. Thank you, Jesus. Exactly. Exactly. So tugende mu maaso. Thank you so much. Naye yabagambye nti the soul yabagambye that the soul that sinneth will die. Nti emembe yonoona egenda kufa. Kitegeeza bwe bateyonoonye uliriza mwami owekitiibwa
Awena point nchala teira. Katumuwe chance katono kannange. Emmeme yonoona egenda kufa. Bweba teyonoonye egenda kusigala mu Kristo. But for our case, fenna twayingira mu kufa era ne tuyingira mu kibi olw'omuntu omu Adamu eyasooka okutondebwa. Okufa kwaleetebwa Adamu era ekibi kyaleetebwa Adamu, ekibi nekitulidde ekibi kyaleetebwa Sitaani, Adamu in other words, Adamu yajeema. Adamu yajeemera kigambo kya Katonda. Ekibi Adamu kye yakola bwali. Mama Taylor, mbadde nsaba otunnyonnyole obadde otandise bulungi n'ogamba nti emmeme oba so eyonoonye efa. Kakati tunnyonnyole what it means nti tubaze okugamba nti omuntu bw'afa emmeme ye n'omubiri gwe biba bigenze. Then it will remain with spirit. N'otugamba nti emmeme n'otujjukiza eyonoonye efa. That means etayonoonye tefa. Kati nnyonnyola esigala mu Kristo. Esigala mu eri breath of life. Jukira which is a spirit. Exactly. Exactly. Katukole bwe tuti. Emmeme teyonoonye esigala. Gundi Paulo yagamba nti for me to die is gain. Nti nze mu kufa mbeera ngeyinize. Kubanga ye yali amanyi nti ne bw'abanga afudde asigala mulamu. No. Kakati naawe kye ngamba. Mama Taylor, mpulirizaako mukwano. Mpulirizaako mucha Taylor. Nze moderator, mpulirizaako. Ebyokuyiga bye tunayigako. This is the mistake gye batukola buli kaseera. Abantu boleeta this and that nga temubirina bisomako, tetumanyi kibi kyeki, tetumanyi omwoyo kyeki, tetumanyi omwoyo nga teekamu kyeki. Let's be organized so ebintu nga bwe birina okusomebwa tubitegeere. Twagala kujja kuva ekyo ekyawandiikibwa ekya Genesis chapter 2 verse 7 kirimu obulamu. Agambye nti the Lord God formed man in the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And what happened? A man became a living being. Okay, then what happens? What happens when you take away that breath of life? When he said, bw'ayonoona. What happens when you take that breath of life? Because we see it today. Katonda tatwala breath of life kubanga yatuwa. We have to go. Okujumbira studies zino. Mwebali kubeera by students balungi. Ebyokuyiga bikyali bingi era tujja biga in a systematic way so that we making a sense. Then manyi so much that I cannot load over you. Singa sekomako. So about what I'm wrong, you get confused and get lost. What I'm trying to do, to be from the ABCs. Salvation. This should not be rocket science. Injiri eno yabulirwa Yesu n'abuli abantu abatasoma Paulo babatanga abantu sibugabulira nti amanyishi na manjiri tukeza ndiko bigambo binene nnyo that usually don't mean much na dango misapplying it. Bible clear tujja gitegeera. That is the assurance I'm giving you. Amazima gamukama tujja gategeera. That is the assurance I'm giving you from the scriptures. Naye tuleme kuwambya bino kanzigalo omukulu kwa leero obudde bugenze. Njagala omuntu aluwereyo okusaba tugalewo then bakubirize next Saturday tukomewo wano ate twongere okuyoka ebintu bituze tuzimba oba ntegerekese buli mbeebaza munese kwebaza mwebale bannange kubeerawo ate mutegeeze ne banna abatamanyi tubeerenga wano tukuŋŋaana tuyiga ebyokuyiga. They will still be guided. Era mulaba lwaki mbanga guiding ebintu bino tuleme kugenda because we're end up being everywhere.
and ending up nowhere. Okay, dereke tuize omuntu bwafa yebaka mu nfuufu. Eri abakristaayo Yesu ajja tujjayo eyo si nkomerero tetunakweralikira. Check your eternal life yigitukwasa. We just need to cash it. We cash it when it comes ku ggulu. We cash it when it comes ku birene ngoga check yange yino jangu. Muntana ono twebaka otulo baby kati wali kitutawana. Kale katukome wano bananga tunogera kola nange nokola ndio omuntu atuwere sali semba yo bani nonde bulonzi wa mweronde. Short prayer. Nani? Nzuno. Soma sabire. Amen. Kama sabire. Baba kututeka mu pitu tumuntu wambusa kututwala mu P5 ngashali mu pitu. Amen. Father in heaven, we thank you so much for this moment. We give glory and honor to you, Lord. Father, as you give us wisdom, knowledge and understanding is all we ask of you. Day by day, Father, we walk hand in hand with you so we can know and understand you. As you said it in Jeremiah, that we call unto you and you answer. So right now, that's what we're looking for, Father. So we thank you and praise your holy name, that we shall stand on Jeremiah 33 verse 3 as you've said it. So we thank you, Father. We ask you to give wisdom, patience, and an understanding to the leader of this group as you give him knowledge and understanding to know and to read that what is right to teach the rest. Holy Spirit, be in our midst and continue to guide us, not as we go away, but even as we continue to be in our own homes. We give glory and honor to you. In Jesus' name we believe and pray. Amen. 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 That was good. But now, mutaanza kwebazaako. Mwebaze. Nze bannange nkwebaza nnyo okubeera ng'otuwa time eno. Nkwebaza nnyo kubanga ebintu byeyogera ku ssaawa eno ze nkulabanga nnabbi. Sebo leka nkubuulire waliwo wentuuka mbadde ndowooza nsomye Bayibuli mu kaseera kano ng'era mmanyi nti ngimanyi naye nga mulimu questions nnyingi nnyo. Naye waliwo wentuuka nga ndaba scriptures. Some of them have been reading them. Naye ng'osoma story n'oyitawo n'otegeera ng'otegeddemu naye you have proven to me nti Bible ninganga atagimanyidde ddala. Era nkwebaza nnyo nebaza Mukama akuwadde gundi eno wisdom. Kubanga kino kisa kya Mukama Omwoyo Mutukuvu yakukkako n'otuwa ebigambo bino. Era tumwebaza Omwoyo Mutukuvu akoleramu twongera okuwa a lot of wisdom oyongera okusansanya ekigambo kya Mukama. Mukama yeebazibwe. All I need is courage. N'obugumikiriza bwe buvumu ndowooza. Thank you so much. Nebale nnyo bannange. Nange bwe mpulira Mukama atuwe akaseera katwongera kugenda maaso. Tujja kuyiga Bayibuli kano yagiwanikira ffe abaabulijjo. Abaabulijjo tugitegeera ate gibulira abalala. Obuvunaanyizibwa tulina bwe buno nti bwe tuyiga ebintu bino bye tusomye tulina obiseringa n'abalala. Naye n'otegeera ate ati mu bino tuli mu bibiri no. Let's go to the basics. Tegeere olina wakuza ekintu ng'akugye mu tulo ojja kuba omanyi kubanga ansa wagitezo ebyokwewakye muki mu byawandiikibwa. Osomoga nindaako noonyika vaasa naye ng'okafuna ke kalina omwoyo addressing ekintu ekyo. Awo n'ebigambo ebyo kusaba. Njagala okutwala omukisa guno ssebo okwebaza okutuwa omukisa okujja wano okuyiga ate n'okubaganya ebirowoozo. Bannange ffenna bwe tujja wano tulina bingi bye tulowooza nti tumanyi. Era nga Sister Florence bw'agambye ebimu twabimanya mu buto ne biba nga tubitegedde bulungi ebira Bayibuli bwe tutye buli muntu ayina. Naye omwoyo wa Katonda buli lwe tumusaba buli lwe tujja atubikkulira ne tufuna amagezi amapya nga bwe tuyinza. So ekyokujjanga wano tukimwebaze. Twebaza Katonda ate era kikwebaza naawe omubaka okutuwa omukisa guno. Naye kye ndowooza nti olw'okuba ebyawandiikibwa bingi era ng'omubaka bw'agambye nti bwe tujja tusigale ku topic eyo yennyini bwetyo ate endala kubanga tetusobola kubimalayo bingi nnyo naye tugambe nti eno kino kye tugenda okusomako next time tugenda kusoma ku kiri kubanga Adamu Pastor Taylor gwabadde atugambako kituufu lesson nnene nnyo ey'okusoma ku nsonga eyo ate nga tetusobola gimikisinga mu kino bw'ogimikisinga oluusi tubula. Naye mwebale nnyo mwebalire ddala okubuuza ebibuuzo ate n'okuwa endowooza eyo. Naye omubaka weebale nnyo kubanga olaze leadership n'otugaidinga bulungi mu nsonga eno. Mwebale nnyo.
Kale ndowooza mukkirize tuggalewo mugamba mutya tukomewo next Saturday saa 10. Yes. Naye mbadde nakyenjala okubuuza nsonyiwa, but I think it might help. Just a question to this. Mbadde nakubuuza, I don't know because I came in the meeting late, I'm sorry. Mbadde nsaba, do you give us like a topic ahead of time to studying before you come in, or we just follow as per what you do? We don't treat like ngaboga nti nensoma munga mu class nga topic so na musomesa na nasomesa. Do you? But the kola and to maintain interest and suspense. So ngamba buli bengino bagamba byonna. First of all, mujja kujja musome upside down no bagayinga. Then after that nemba byandika bitusomye, you can go and review them. Na recording ebirawo. So ngamba wera ebyandika bino nembikuteerawo tujja nakumanya kinjogerako. Kubanga I have to guide you on what I want you to see the scriptures telling us. About the ngamba. Nenso bawa headline ngamba intera kuteka gamba oba going today to to get ku kagun ka deko. Something about death. Yeah, something about death. Oba kuna idea what we're going to talk about. Oba eternal life. Oba judgment. Oba even take the main topic. Then in kwa suspense. Oba iringo then we tumala. Demo over the recording you can go and write the scriptures down and cross check them. Then we go on next time. No man even to put it in hours. I teach you yeah, like that. Yeah, when that's the abadalo abuuza atogenze wala nnyo the topic eno gye tunaayigako oba next week ogituwa in advance najjanga naye tali green nnyo obanga naye ayina gundi ne bwaba n'ekibuuzo kye n'akireservinga kati ekyo gwokibuuzizza mwami Sendowooza mukyajambuza kibadde kirala mubeere mu kiraasi no abadde mutuufu naye kati a week ahead banaye n'omusomesa alina okufuna time okukola just topic egenda mukulu wa kankuyambeko singa ffenna nga bwe tugambye wayogedde dda mwami Sendowooza ffenna tusomye Bible era tugimanyi mu ngeri yaffe buli muntu alina ideas abadde revealed to the Bible in their own different ways. This time kasita atandika okutuweereza omuntu agenda kola research oba agenda era agenda kujjana naye atandika okubuuza ebibuuzo ate tubeere nga tubula. Exactly. So eyo gundi atwaito bwabanga asobola okufuna gundi gyatuweereza n'atuwa topic gyetugenda nga gwolina time you can go make your own research naye tagenda kuwa ne verses na biki ate wanabikuwa ojja kujja nga oyina engeri gye wabadde reveal to that message in a different way. Kati n'olwekyo essomo liba lyani libeere lyono batuwa gwe wuliriza naye nga kano kotuweereza kamala ssebo kano kotuweereza n'ogamba topic if somebody can research on the topic and then ate ne recording no recording ngenda gye kasukayo ate then atuweza recording then yes you can, go and look at certain things otodde kati then like that wandika script naye ngenda wandika wansi maybe nkoya nga era mchala ngo yagambye it's a lot of work I have to put them and they find inside link emala katukole bwe just topic nga bwobadde okola link is good twasabye dda tugenda kudda mu kusaba wabula okubajjako twamaze dda naye mbesaba mukomewo next Saturday ekyokuyiga nje kibateekako nakoze group gyo accidentally siyabadde intention yange naye okuteekamu study nayiga oba nja baweeza nga bentera okukola bulijjo group nomunaakalaba then okayitamu then netujja wano then netuyiga mukama ab'omukisa sanyusa nnyo balaba mwebale nnyo mukama abakuume mweraba right Yesu alokola kwekuwangula kwafe Yesu